manye Kayunga akalulu ako akali ako bakayita akali ak'omuliro ikali ka muliro nnyo kiki era sebo nga kaliko obukadde 89 musaala musinga n'abaka palamenti Kayunga erimu golodi erimu zaabu kiki ekyaleeta embiranye y'amaanyi Kayunga omuliro gwayo guba bwe gutyo era abatamanyi Kayunga nze ne gye nayitanga nga tetunagenda mu kalulu nababuuliranga naye nga sinaba kutuuka eyo kansoke nebaza abantu b'e Kayunga olw'okumpa akalulu. Nze chairman wa district asoose mu Uganda okulondebwa abantu ebitundu 100 ku 100 ekyo abasinga bakyewuunya naye nkyogera kubanga nti nze obuweereza bwange tebugenda kubeera mu kusosola. Nze nkimanyi bulungi buli munnakayunga yenna yannonda era mu kubeebaza bonna mbeebaliza wamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Kino kyekiseera tulabe ku Kayunga etali mu njawukana amaanyi ago n'okusika omuguwa ssebo kyombuuzizza okujja e Kayunga kiki kujja mu ngeri nti Kayunga erimu amawanga mangi. Kayunga mu kubeeramu amawanga amangi ndowooza mu Buganda wano e Kayunga ewe wantu wasigadde ettaka erikoona ku nnyanja okwetoloola Kayunga kizinga nti okuva Kayunga weetandikira paka okwetoloola yonna wajjudde mazzi. Kati bw'obanga olina bizinensi yonna gy'oyagala okukola wano mu Uganda mu by'obulimi Kayunga wasinga okubeera suitable. So akalulu ke Kayunga kalimu omuliro mungi olw'okuba nti NRM ke kalulu kaayo akaali kasose okuva we twava mu kalulu kali mu by election yasooka ate nga ne NUP ng'ekibiina ekipya ke kalulu akaali ke yali esoose okuteekateeka n'olwekyo ogwo omuliro twali tugusuubira nga ffe abaludde wano abamanyi ebyobufuzi naye omuliro gwaggwa nsaba bannakayunga titwegatte tukolere Kayunga. Kati ekigambibwa nti oyinza obutaba ggwe ekigambibwa nti akalulu ekibiina kyo kyakakwatamu kituufu nti Ssaabaminisita yagumbeeyo Honorable Kiwanda gwembeera naye wonna agumbeeyo ensimbi zaayitinga n'ekiro nga bagamba okugulirira ova kugulira nene ku lunaku lw'okulonda nti obumu bwali butiikinge ando muwonge yadde tebaabutulaga naye mu byaliyo. Kati ekyo si kituufu kubanga kati ekyo kyafuuse kalinga kabbiro nkiyite kabbiro wano mu Uganda buli muva mu kalulu tebanzibye yabeera ku mimwa gy'abantu okwonna okusoomozebwa kw'amaanyi erife bannabyabufuzi obutakkiriza muntu nti awangudde naye nze ngamba kana akalulu kalinga kugenda mu kisaawe ne musamba omupiira kizibu nnyo ttiimu okuvayo nga bagiwangudde nekkiriza nti ewanguddwa. Ttiimu gye twali tumanyiwa n'ey'amaanyi yalinga Barcelona naye nga Barcelona we bagiwangula n'abawagizi bakaba amaziga. Kaakati nze ekibiina kye navuganya mu kalulu kano kyapafominga bulungi nnyo mu kalulu kali akawedde mu Buganda. Kaakati ekibiina kye navuganya ekya NUP kye twavuganya kyakola bulungi mu kalulu kyakola bulungi nnyo mu kalulu kali akawedde wano mu Buganda. Kaakati balowooza nti ebintu bwe bito bitambula mu by'obufuzi. So okuwanguzibwange Kayunga yali surprise nene nnyo gye bali naye ensonga ezo ziri mu kkooti tetujja kuzoogerako nnyo. Kayunga kati kyetwogera kiri kimu ffenna twegatte era kino eky'ensonga y'okwegatta nja kwebaza ababaka baffe aba palamenti bonna Kayunga twakkiriza tukolere bannakayunga bonna abaka bakkiriza okuviira ddala Honorable Lugoloobi Tebandeke Charles Honorable Nsanja Honorable Nantaba ffenna tuli ku kintu kimu tukyuse Kayunga. Kayunga eno ebadde yogerwako kati ku mulembe gwa Muwonge batandise guyita omulembe gwa Muwonge tugenda kubeera nga ffenna tulinnya mu kigere kimu era njagala okwebaza ne ba kansala bange kanso yange eya district nti twatandise enkola ey'okukolera awamu kubanga twalabye nga buli we tweyawula ayi tuba twawula mu bantu baffe n'obuweereza tuba tubusamba. Era njagala kwebaza President wange President Museveni ow'ekibiina nti ebintu ebisinga byazze asuubiza e Kayunga abasinga kati balaba surprises oba bagamba bamuwonge yamwagaddeko ki naye bitandise okugenda mu nkola. Era njagala kugamba bannakayunga ssebo kampisooni kano mu bwangu nnyo nti tuludde ndowooza emyaka nga 2 nga abakyala b'e Kayunga babasuubiza ente ezo bamaze okuzifuna. Ani yabasuubiza? President yali yabasuubiza ente
yasuubiza abakyala bonna aba Uganda naye waliwo abamu abaali balekebwa ebbali abatannafunako abalala simanyi naye nze kyemanyi nti ab'e Kayunga bakoze eki bafunye bakyamani beero si wano Kayunga twali twafikira obugaali naye wiki singa 2 bonna bakyamani namaze okubawa obugaali bwabwe abavubuka mu byemizannyo ttiimu z'e Kayunga zonna ezikola ligi y'e Kayunga babadde bakaaba ebikopo babadde bakaaba emipiira emirungi first class nagireese era bonna nabawadde emipiira gyabwe n'olwekyo ebyo bye bitono mu nnaku 25 zennaakakulembera disitulikiti y'e Kayunga nsaba bannakayunga tukwatire wamu omwana wamwe muwonge gwe mumanyi obulungi omwetoowaze gye muli gwe mumanyi obulungi njagala mbakulembere tukyuse Kayunga yaffe bewavuganya nabo bali bameka omulundi guli ogwasooka navuganya